bw'oba olina amagezi wabula n'otagakozesa mu kaseera kennyini ako bw'ogafunidde omuntu omulala asobola okukweyambisa ate n'agakozesa n'agenda mu maaso. Mu nsi muno buli muntu alina ekirooto wabula okituukiriza otya era ogoberedde mitendera ki okutuukiriza ekirooto kyo. Kati mugaba Jacinta ng'atabusa. Okay, nze Jacinta Lavi omuntu wa bulijjo Record TV Monday to Friday saawa mukago gw'emisana mpaka saawa 7. Mpozi wano okulanda abali media era mwebale okubanga mutufollowinga, mwebale okwagala Jacinta Lavi, mwebale n'okunsaba abantu bemugamba nti kati ono kyemanyi kati mugamba ne Jacinta agenze kuyimba munveeku sirinaamu wadde okuyimba naaka wabula nina wendi bannange ndi mu studio eyakabi mutufu muli eri ŋŋamba gyetandise dda nti obamanyi kati muli ŋŋamba naye mutufu ne lukya nange nenyimbaku nenzijako kale mweno studio eyakabi bagiyita extra nations level ndoza buli wakawulira nkatandika level omanya omukulu owakabi yakikutemu agenda kubatubuzaako sigenda mwanjula mu butufu mundekemu kubanga bannaye nze simanyi nze mmanyi wentudde njabanyumiza bannaye Jacinta manyi ng'oyina mangi osoose ne introduction bagita introduction nga kasanina nange okukupako amagezi agamu kuba amaanyi go mangi. How are you? I'm good. It's nice having you here. My pleasure. Oh, bane ndozo uli oluzungu lwe mba minsaasira oluzungu ba producer bujjo balina oluzungu bwe bati. Olimba tulina. Kale njagala tubuzeeko then tumanyeko. Abatulaba abatuuliriza ndi musanyufu nnyo okubeera wano amanya Artin on the beat, Artin producer. Yaman. Lindako. Mani ndoza mutegedde Artin producer. Gwe buli wawulira Artin. Wawulira mu level omanya. Nina mukwano gwange omungereza titi batera kujatula agamba Artin. Yagamba Artin. Nga bw'ogamba nti signorita toyina gamba signorita toyina gamba signorita. You understand? So omulala ali wadde mbogamba nti Artin. Okay, on the bed. Okay. Wanji tata naye nze nsaasira naye tomboga speed. Okay, Artin zimuna yanti kati ogambye ani kijja kunzi walira ondabisa kale nja kuteekawo ka level. Okay, kati njagala tumanyeeko banange omutegedde Artin producer Artin buli wawulira ku music ye nanga atandika n'owulirako ka level manya ye musajja ono banange hiti nze sagala nazisomako mpa muzimanyi kyoti simanyi biki bango wali wanika biki go omanyi omuntu la pushing oluyimba nga lwakatandika bu. Okay, kati njagala otubuleko ddala amanya amatufu ddala omuntu Artin yennyini omutufu amanya Musoke Martin namwe mube muli baganda abamu kyogamba Musoke waddala mukwano Musoke mukulu Musoke bana tuluteekako ka mukulu Musoke kasatu nazaala oba omwaka ogujja oba ogujja nga guvuddeko oba oguli simanyi kyonna kye kiri kujja totuvuga sipika tononya engeri gy'obivuvamu onveeko nedda ssebo nkulina leero omukulu ye Musoke Artin cause Artin njayo ditegeera ly'abasiraamu linnya kika Artin Martin it's Martin gwasalako busazi twalowooza it is Artin music so Artin yongera waawo since twasako we thought over and over ne twafuna erinnya lye twafuna so Musoke Martin musajja he's a Christian. Yeah, he's a Christian, Ugandan born, he's a Muganda born of the land. Yeah. Tiwasomera wano lwaki oluzungu tugambe wasomera wano nasomera wano era nkyasomera wano oba nfuna waliwo omuntu gw'otuukako byobadde osuubira n'akuvuga the other side n'akukyusiza kati ne byenwadde ngenda omubuuza bimu bikyuse tuneesangayo weesanze kale tukyalina omukulu Martin Musoke oba Artin producer. Njagala tubuleko jasi gy'ozaalwa ab'okutyo family akatono ennyo gyenzaalwa nzaalibwa banzalirawo ku munaku Kasubi nenkulira Makerere awo naye nga ewaffe mu kyalo Bukerere Mukono anaira tuli gutubeera toyinaako na kyalo kuba kati ne Mukono era Kampala kati kyoyina omumanya buli kimu kibuga kugaba banzalira mu kibuga bampi wali olimisizaako ku ffene amannyo ebintu ebimu nabiraba nga babinkolera kuva ddanga ndi wa mukisa nga bannumira
Tewali nnyoko ku mutima ogamba n'oluma. Twalina nga abaali batulaajanira nga tuli bato nga bayagala kulumira olemekwe. Ate nawe ndekamu ng'oli mutera nga waliwo abakulumira nga kati. Ayagala kwogera kunjogeza by'amagu nga kati. Kuva buto nga batulumira so tetwafuna nnyo omukisa gulumirwa. Mwe abaana b'abano bwe bagamba abaana b'abagundi nti ffe naye baatukolera ngeri. Twali baana b'abagundi naye twali tumanyi tetwagala. Sina nsonga lwaki ffenna nsala olulimi ng'ate waliwo asobola okuluma. Kyangu ng'ekyo. Tukyalina Artin producer wano extra nations level. Kayamaani obuseera ebisinga omanyi munnange kati nze fashion zange endala nnyo naye nja kugezaako kopinga naawe. I'm just trying to understand you. Katono mpola mpola nsobola okopinga. Okay, tukyali awo wennyini Artin omukyala ali ati family ye eri eti. Omukyala gwe nsinga okwagala mu bulamu bwange ali bulungi ndoza ne ku makya namukubiddeko. I think she's fine. They are good, they are fine. Bamuyita Namutebi Rose Wamamba. Mukyala yina Mutebi Rose Wamamba. Ye mama akuza. Ere mamba siwasaayo. Era nayo saagala jjirya. Sijjirya in fact. Nankubadde sijjenedira n'enjiwa respect. Yeah. Abaana bali bati. Abaana baliwa. Ng'omusajja. Abaana bali bati. Tukyali bavubuka bato. Ebirooto tebinnatuuka wanduzi binaaba bituuseewo. I will be the most proud. Naawe ate ntonvuga speed so kondeke mukuba toyinza ati omusajja okimanyi asobola okuzaala ne ku myaka 17. 17. Abamu ku ffe tuloota ebintu bya njawulo. Okay? Njagala okuloota nti njagala okuzaala mu kaseera ke nabala. I feel like God only blesses your plan. Okay? Bw'okeera ku makya Katonda n'omusaba ekintu olumu akuwa nga tosabye n'ebiseera ebisinga ekyo kyateekako omukisa ky'oba wakola ki wakeera ku makya n'ofukamira n'osabira. You understand? So kiri eri ggwe okeera ku makya n'ogamba nti mu myaka 5 okuva kati njagala kuba nga nkoze bwe nti myaka 5 okuva kati njagala kuba bwe nti myaka 5 nti singa ati ne saazaalira akeera n'akola family ayinza obutagiwa budde. And it's not the kind of man I want to be. You understand? Njagala mbeere nga nkoze nga nawe ntuuse. You understand? Nga kati nsobola okunyuka n'enzire okakusa. Mutera kunyuka saa meka? Okudde wa dadi. Abakingamba okunyuka emmeka. Ewaka makaago n'omwami mutera kunyuka saa. Ati nitonda bisa. Nze okuba obw'embeera eyo baana biki binyumanga. So otuuse mu myaka egimu ng'oli ready for that. You understand? To be a perfect, you can't be a perfect person for a candidate for some things, but ogezaako nga weetegeka in this time frame njagala kubeera nga this time frame nti wenaweza emyaka nga 65 njagala mbeere nga nina farmhouse yange ngenda n'ennima kyangu ng'ekyo oba nfuna. Ati you mean you're single? Yeah, I'm single. Toyina muntu gw'olaba? I should add proudly single. Proudly single, but toyina na muntu gw'ogamba nti okay, I'm wishing to see somebody. Ndaba naye obuzibu obuliwo bendaba nina kyembaagaza kitegeeza ki I have to work like omukazi gwenjagala personally. This is my view over this. Omukazi gwenjagala manyi engeri gy'alina okufaanana, manyi by'alina okuba nga akola ebinsanyusa personally. Oli ogenda kubeera naye obulamu bwo bwonna. You understand? Njagala mukazi wange mu mbeera emu nga bwe njiraba nga gye sitasobola kunyumiza muntu yenna mulala. Kitegeeza ki omukazi bw'aba tali mu mbeera eyo nina okukola ennyo nga mba nsobola muteeka mu ki mu mbeera eyo. It's that simple. Kitegeeza nze mba mwagala naye nga tusobola muteeka mu mbeera gye mwagala. Siri mu mwagala bituufu, siri mukola kintu kituufu. I'm going to something that I'm not ready for. Njagala omukazi nga mwenkwata iPhone 11 akwata ki 11. It's that simple. Njagala omukazi nga bwe mba nvuga avuga B oba nfuna kyangu ng'ekyo cause alina okubeera nga best friend wange wemba nsobola oku traveling nga itasobola oba nga sobola genda naye then it's not working. You understand? Kitegeeza nti there is that step in life gye njagala bwe nina okwagalira ebituufu. Oba kimaking a sense?
I got you. I'm trying to understand you. Ati naga mengenda gezako kukopinga out. Ati how do you survive? Kubanga owakingira mu industry erimu abaana abawala. Mutufunangira senta ina abaana bentu aningamba wow. Nti okola otyo okusurvivinga. Abaana kuba kyemanyi bajja mu studio tebagenda kubanga beesabisa. How do you manage? Okubanga oli mu industry, you're a man, you're not a kid. I think you're above 18. Yeah. How do you survive? Nasomera secondary gaza college gaza Cambridge College of St. Mbaga gye nasomera. Ku ssomero twateranga okulya emmere. Okay? Naye ebiseera bisinga kalinga kawunga. Gundi kyakyukangamu katono oba nfuna. Abaana basigadde basobolanga ogenda cafeteria canteen n'agula kyayagala nenze sente saazirinanga. So first step gye nasooka okulowoozaako namanya nti for like 3 years now ngenda kuba ndya kawunga. Okay? So kyali kyamakulu nnyo nze okweyigiriza engeri y'okwagala kawunga kuba ngenda ku livinga nako for some time than okahatinga. So buli time y'okulya bwe yatuukanga, okay, I would go for my favorite dish. Abala gye bagamba ate kati kawunga neera tika, you understand, nakyemanyiza. It's this simple in the industry. Ebiseera bisinga ogiyingira ng'omanyi kyokola ki kyoyagala. Bw'oba oyagala linnya gosh olifunira mu ddakiika emu cause kyangu nnyo kozesa naddala bakyali babakuli okumpi ensobi gwe n'olinnya bo noba you understand nobaleka cause oba ebiseera emu omanyi ebyama bingi, ebiseera emu omuntu ayinza okubeera ng'ali bakiyita batya ng'ali not versatile ng'ali ng'osobola omukozesa ensobi oba onfuna nti kyangu okukusanga ng'oli at your weakest point nga it's easy for me to use you understand. Ensonga ezo zonna oziyitamu naye si kyoba oyagala. Okay, bw'oba omanyi nti nze I'm here for money, I'm here for a cool legacy. You understand? You work for that. It's that simple. So manya nti akawunga ko ngenda ku livinga ngenda kubala musomero nkalya kyokola kola kikagala nomanya nti kati ngenda ngenda okubeera mugenda beera mu abawala mugenda beera mu abakyala mugenda beera mu abakazi. You understand? How am I surviving in the first place? Nina okusooka nenjagala kye nina okukola ki okwagala. It's as simple. Kitegeera. Aha, bannange temanyi mbundege sansabuka nze nakakanye kyekituufu oba ka esi kensanze muno naye bulijjo muno nebuuza baproducer bano kuba nakusanze nenga sijja bano nga banyirira nnyo mubeera mu ka esi kuba nagaa bino ebizimbe ebitaliko wadde eddirisa bakikola batya paka wenkizudde nti mwe mukaseera mubeera mu esi 24 hours. Tuteekamu esi okwewalala kerere eri wabweru kati okwewala kerere baziba buli wamu buli katuli akayingiza empewo nokakasa nti empewo eyingira yo kajja mwagala ekole ki no concentrating. Mukwano gwo Lydia Jasmine ne Kalo Kasita bali batya balungi abo bayimbi bange bayimbi baggwanga bayimbi ba buli muntu gwe si muyimbi wo ani yenna kwabo goga bonna bayina obuyimbi obupya bunyuma. The good artists. Bayiweze Jasmine bonna bayiweze kuba nze omanyi nze sina test ya music nze yenna music ajja buli kimu no ateze ni nze bani Katonda bawankola otya nze muno ndi muntu akadongo kamu kino kanchi kugamba amazima atini anti kati nze nya akadongo kamu wabula ate bwe mpulanga Jasmine yakubye akayimba oba kanyumide nga nze nsanyuka bwe mpula omuntu yenna obaani kati ndiawo ndi neutral simanyi sina bwengwa I'm just neutral. Omuyimbo oyo wange omuyimbo ntebereza nti ye wange wakadongo kamu tu abantu asingira balowooza bamanyi n'okumbuuza naye olina emyaka emeka kuba onsanga nze mpuliza simanyi biki bafire bongole lutaya bani kati nze ndiawo naye ng'olina emyaka emeka ndabisa ndabisa bannaye nakibuuza nga tuvudde ku kamera sembo sityo tondabisa atiniyo nene obuze tufuwaka ndabisa emirundi esatu naye sifuddeeyo nja kufuna mu ango zange tufa. Okay, kati njala tunyumye ku production nga tuvuddeyo eri tunyumizako ku love katono ategeeza bannange ali single sabaana babeerayo eyo abantu kuba batuuse okungamba nti naye waliwo producer Artin omusajja oti tumutegeera tetumumanyi loza myaka ng'etaano I will concentrate for that kind of life. I think myaka etaano gwe njagala ku campus ndooza yakagitandika ajja kuba amaze myaka 4 5 aba amaze okusoma obwa dokita ajja kuba amaze. Kati mwe balancing abagambye omukulu kati omanyi bantu babeera onagamba naye omusajja engeri gyakuba mu music osa batubeera nga tukuba ebyo ebigundi byaffe era ndaba ab'obuwala bano ebyo munjulira kati nogana naye no pointing ensonga zo kale kati twala tunyumye ku production Artin obaddewo
ndoza nakulaba sinzeze kakulaba okyali muvubuka muto okyali muvubuka okikoze like okay wali bwava butonga gwogamba njagala kubeera producer oba kyagwamu bubinda process kuvanga ntandika ndooza my story keeps on repeating nali njagala kubeera muyimbi of course buli muntu era ndi muyimbi nali saagala ndi muyimbi paka kati olwokuba nti kati guno omulimu gwate gutwala most of my time nali mu ntandikwa nga ndi mu kuyingira omulimu guno I went to a producer friend who was called John Murray nga njagala nkubira akayimba kange akasooka ne bwe yampa omukisa nentula mu studio nindaba nga byakola ate mbisobola obunfuna nindaba nga wanankubira akayimba akamu ku offer tajja kusobola kunkubira kakubiri so I thought wise ninga kati omanye ekiriwo bw'oba onjigiriza nja sobola okwerecordinga naga ati wali buzibu nti yagenda okunkwatako nga nange ekintu nkikola kinkyagala nkiwulira mutima nitandikira awo paka kati ate nyoyinamu ku ddoboozi so njagala bambi tuyesikale tuweemu katono bwe kati kuba nze bintu bino binconfuse nga neŋŋamba tekikkirizika bambi tuyambe bambi katono abantu bawala n'abayimbi twandikikoze kati tuyimbe anti kakiba kyega tulina yimba babiri tuyimbe kayimba ki nange waliwo gwokolako interview kale akakadongo kamu kuba tulina okuba nga tulina ffenna ketumanya ababiri akageri ketumwagala Bradina ndi bakoya tuddemu tuyimbe ffenna Bradina ndi bakoya ako tekajja okay letayo akalala letayo akalala kadongo kamu okay tuyimbe ku ondabye nti no akadongo kamu okay letayo kayimba kyawo kayimba ki if I say good night to you and you say good night nawe gamba good night nawe nkugamba good night baby ngamba good night nawe nkugamba love you mkwano ngamba love you nawe mbadde nsaba nga tonawa kumalayo bwetuvaano nasigala onnyimbira bannange bannaye waliwo omuntu lwaki bambi lwaki toyiyimba kuba kugamba tuli mu kwetegeka kuba tulina okuba nga bwe tuba tuyimba tulina be tuyimbira abali special si buli omuntu ate yandimpulidde nga nnyimba ina kuba omuntu ng'omwo bababiri kati mugenda kutandika okubyogera mugambe bane sirina nze siri serebo omunansonyiwa temugana ne mugira ate ne mubyogera ne mugira ne mwonoona okay kati tubadde tuyimbamu olowooza kubanga wali wa producer ate nga bayimba olina naawe enteekateeka eyo mu maaso awo n'ogamba okay kati enteekateeka bwe nkunyumiriza emboozi nkulaze nti kuvanga nzija mu mulimu guno wali oyagala kuyimba era paka kati nkyagala sois ati twaliyimbira akayimba akalala kamu nga si kampola tuveeyo eno mu mpola kuba kali olina eddoboozi eri balita lisuusinga omanye nti munaife twakulira kungi sembabule waali wala kati ebigawo tugatta bigatte kati mwasama nja sinta biki munveeko okay mama njagala tuyimbemu nga seeno wansi tuyimbeko kuzina endala eyo kabumu waliwo akayimba ke nayimba nakayimba nani niwakyo nnyimbya edda kikola kulwa bulungi bwaffe abo abantu boogera bajja kwogera mwana tebibalansinze biba tebibala waliwo nedda waliwo ebintu ebinyuma nogaa nti kale Artin ne Lydia Jasmine olabanga ebintu bibalansinga kati gwosobola okukyogera nokyogera naye kati kale tuyimbe kwakalala kuzimu kale zezo kati kankuyimbira akayimba yani akayimba bamuyita pirate kagamba
wansanga sente sirina nga nina kagali na katanda okumanya wakikubo nina wano ne ku mawulire natuuka kati kabata teeka ku mukaati kikole nate tuli bakukeesa wadde ng'enkuba naye tonya ku mabaati tobirekanya gatyo simanyi ompulira simanyi oba onfuna kati abo boogera bagambe simanyi ompulira simanyi oba onfuna kyetwesanga tebaaliyo. Kati eyo gye twatandikira nga maze okuyimba si kwangu kukwasa ensonyi. Artin, okay. Kati bane nekyenzaako kimbuze naye tugendera awo sikulimba mu butuufu by the way oyina eddoboozi omanyi waliwo ebintu byetubuusa oyimba nze nzikiriza kati mba nensaba butandika ofulumyanga ng'oziwanze tugenda kuba registered tugenda kuteekangako. Okay, olowooza kuba kati mpulira terisa engeri gy'oflowinga mu the other side of yours music atambula mpola simanyi bamuyita linnya ki that side. Olowooza tekyaffectinga omuyimbi yenna nga aze mu studio ye nga gwe oyina kind of music go feeling as you oba n'aleeta dancehall oli oba n'aleeta bino ebirala oba hip hop tosobola convertinga muyimbi eyo nga zena bino noga naye omanyi tukyuse luke. Ndowooza ndi omu ku producer akoze hip hop walimu ebika underground trap bla 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 bika bingi ndi omu ku producer bw'otunuulira ku catalog zange ezimu oba collection y'emirimu gyange wawunya engeri gy'okubiramu Jasmine n'okubira Kalo Kasiita n'okubira Jasmine n'okuba kakadongo kamu n'okuba style zonna you understand. So versatility at its best is all you can do for a better career. Yeah, so kyangu ng'ekyo it's hard to change oba omanyi basics buli genre buli style kankikole bwentyo buli style eyina amateeka gaayo so bookera ku makyano manti eno gy'ogenda okukola ebiseera ebisinga oba omanyi ekyokola it's hard okuwaba kiringa omusibi w'enviiri akusiba mu saluuni abamanyi nti kaponeya yasimanya kaponete simanya ka brazilian simanya kateze mbiri osibya maama oba baganda kuba ozimanyi otya mami alina okubanga maama mu myaka emeka aziba ponteiro nedda naye lwaki otubuzaabuza mu myaka emeka asiba ka brazilian oba ka ponteiro mami ali myaka ngemeka nagere nja kufuna mu ango za kyendi mu kugamba nti omusibi abamanyi nti bw'oba osiba braids bwezisi nina enviiri okutusinga oba olina okubanga okimanyi nti kyenagambye nti ngenda okugamba nti kati nina omukazi n'okubanga I know gundi amunyumira ka human kamunyumira n'okubanga mbimanyi tukuŋŋaanya experience oba nfuna kyangu ng'ekyo so otuuka ng'omusibi w'enviiri ku mutwe gwo amanyi engeri gy'okutandikamu amanyi nti kati wano osooka Kiswahili then no you understand so aba bimanyi so otuuka nga ne mulimu gw'olimu you know what to do it's that simple tosobola kuwabya muntu. Kati njagala otangaaze kubanga gw'omu ku producer atabaddeeko mu mbeera mivuyo nga bwe twayogedde egy'abayimbi balina entalo ne ba producer n'owulira nnyingi ezibaddewo mu field n'owulira nti omuyimbi yalwanye ne gundi ne producer we kubanga ensonga ABCD olumu n'ebyabakazi era maaso awo nja bibawo mulimu ensonga busimayo omukazi ate ono yazze mu studio ye tavaayo mumanyi nobaleeta mumasibye olunaku lulamba bakazi ba gundi olwokuba papanyi kabuuza ate katojera ogera okola muvuddemu ebizibu producer musimayo mubireeta nagaye bwetandika abantandise muno mukolaki mwe mubireeta ebintu ebyo okikola otya bati nisina kuwulirako mu mawulire nagamba nja kunoonyereza naye era nageze okwekanga nga sirina nnyo kyenja kwogera okikola ninako saagala byogera ninako naye kale okikola otya okuba nga toli mu ntalo n'abayimbi. Ekisooka kumanya kyoyagala bannaaye nagambibwa abamu ku ffe okimanyi bulungi ewamu gwe akwatiridde famire oba nfuna abamu ku ffe I'm just saying abamu ku mmwe okimanyi bulungi mu kika famire yonna nnyumbi oba nfuna famire yonna eyina ensonga zaayo so when you want to go somewhere you go somewhere
oba nfuna nti nze personally manyi nina kyenjagala at the end of the day. Jacinta is a beautiful lady over here. Obuuka uli awo nandibadde. No, this is a fact for life. Nandibadde nakanyuza eddazi line kuba zo tuzirina oba nfuna. Tuzirina kuba tukola mu bantu balina bigambo. You understand? Tukanga ebigambo byo birinamu somehow. Wekanganga wandiyogedde bingi. You know? And ebiseera bimu kyangu okubeera nga obeera mu limelight. It's easy for someone to fall for you. Yes. Kati imagine if you put in that kind of hard work. Ebiseera ebisinga kyangu naye ekibuuzo kiri nti ogenda kwana abantu bameka. Ekibuuzo kiri nti bw'oba odiringa n'abayimbi kangabe musajja bwe mba muganya okwatagana ogenda kuyimba n'abantu bameka. Because this is a career gy'oli mu kulivingamu for some time. Gy'ogenda okulivingamu for some time. Kitegeeza olina okuyiga. Kyeki kyenasookeddeko nti omanyi guno gwe mulimu gwo. Okay? Olumu odiringa n'abantu nga balina endowooza nnyingi ez'enjawulo, olumu balina kye bakozesa, so ajja mu mbeera nga alowooza ebintu mutwalo. Kitegeeza psychologically you have to be upright. Olina okuba nga olowooza far than today, far than this moment right here. Olina okuba nga tokozesa excitement oba judgment oba feelings to judge, you understand? So olina okuba nga just oli profession is the word, is the best word to use. Olina okuba nga oli profession in a way. Yeah. Artin, bwamala kozo gambi kyali kusomero still bwamala okuyigirizaako wali waddeyo kono gamba nti ebintu bino kanyongera obisoma like I make it profession oba bwamala okiyiga n'ogamba kasooke nkivuge bwene kyensose nenkugamba nti nkyali mu ssomero. I'm still bino ebintu ekyabyongera kyabisoma. I'm still venturing in many things concerning this sonic business. Bana tulina era ndowooza kati myaka awo egijjaawo naye ndowooza nange kubanja oyimba kadongo kamu nzikirizibwa okujja kadongo kamu kange gwe twaludde okulaba kaakano bwe tunaakufuna essanyu linaatubugana wanje kyekyo gwe twaludde okulaba essanyu bwe tunaakufuna mbagirawo essanyu linaakola ki linaabugaana ffe olimu n'olukomedi obwedda Artin, bw'oba toli mu production oba nga toli mu producing okola ki ekirala? Kirala mbadde sinneesanga nga nnanyo free time okuleka omulimu guno gubadde gukyampambye nti Monday ku Monday bambeera wano ku studio sitera kutambula nnyo mbeera wano. Wabula kati kyekikuyambye okuba nga bwe wagambye nga tokola ki tovuga emotoka trailer togivuga reverse n'ogizima nga kyekikuyambye kyokka kuba totambula kwasinga otambula ojja abantu bakujja emize otambula so kinyuma bw'otambula ng'otambula lwakigendererwa. Kikola kinkoledde kikoledde n'abalala. Artin, kati oli busy nnyo kubanga buli kaseera gwo ennyimba bayira ezifulumibwa kati temayina mwe mukimanyi nti owulira Artin okulira level okikola otya okubanga abayimbi bano tebakontana nti buli kaseera ofulumya ennyimba naye ate buli omu asobola ofuna oluyimba lwe mu budde. Ofuna oluyimba lwe mu budde kyekiri nti wabeerawo saddaaka mu buli kintu waliwo sacrifice waliwo ebintu byesitakola personal naye nga nkubadde nga nandyegombye obikola olwo mikwano gyange gikuba naye naye gwe kiki nga kaseera oli mu studio oba nfuna naye kiri kyenkugambye mu ntandikwa nti kera ku makya n'ogamba this time ngenda kuba nkola kino this time ngenda kuba nkola kino so bakyaliwo abatuufu they wait for you they wait on you oba nfuna so nga ki nagambye I don't have a family now why I'm simply for the business oba nfuna kubanga ayinza okujja nga atabuka gwe human ya mitwalo 5 nakugambye ate nga zibu ne butabuka ate nzimba njagala asibe naye akakadde lwaki obuse naye kaakati ensonga zeezo kiringa nagamba kyaliwa nga tonnawasasoko ogula ekyuma ekyoza engoye oba nfuna omukazi alimu emwozesa ngoye olowooza embusimayo kye kyamuleetu no byonna bigule bibeere wabeere nga asigaza ekintu ekyo kuwa moral support. Baganya baana b'abantu bano babandi bajja kunoonya bane ennamba agirina naye mbabuulira ajagala olinamu kasente tomunoonya nga tolina kasente sobola omukutuusaako naye olina okuba nga olinamu ettooke sigebo yanasobola otya omumaintaininga ssente nga talina ssente mugambe nti n'ebizibu bya bukadde 10 nga alina kyamutwalo gumu oba osobola omumaintaininga ssente za bbaawo nga gwe tokwatanga ku ssente tikisoboka no bango oyina naawe
Uganda gye tulaga. Oh. Okay. This is it. Kati ntuuse ewaka. Okay? Bamanja rent wabukadde butano, for instance, ekizimbe wenkola ki wenkolera nkugambe binne ebizibu ngambe sorry. Tojja kuntegera, ojja kungamba sorry but you won't understand. Like ojja kugamba just sorry because it's a word that is used by many. But singa ba renting ako wakiri apartment y'obukadde obusatu, kitegeeza you can relate. You can relate ebizibu byendi mukola ki kuyitamu. Kati imagine bwe tuba tupangise waka apartment ya bukadde bubiri oba nfuna. Gwe kennyini tobeera nko mu room y'emitwalo 10. Nfuna. Rent bwambula ogenda kusobola otya kunsupportinga. Oba just goliwo nze ku you understand. Kitegeeza basically olina okubanga ebintu bino bimatchinga. It's a relationship. We relate with things. Gye tulaga mu maaso awo kati kambabbireko gye tulaga mu maaso awo mu bintu by'omukwano mutandika okumapinga. Mutandika please mugezeko okumapinga n'ogamba nawo wano wennyina okugwa bane mwezuule kuba ejasiita bannaye nasanze Artin bane kamabulire. Okay Artin omanyi ebyaffe biri live tujja binyumyako mu kamera kojja musoke Martin kojja musoke Martin ne tuyinza ojjukuba ndowooza batuweshonga kuba ebintu byakojja ebyo mpulira mbisobola watawasa ogenda kubuulira ki gwa kale akyali singo atagezanga nako Artin omuntu atagezangako wadde ogenda kunyumiza ki omuntu agambe nti omwami yankubye basumba betulina waliwo yalaba ku Yesu mwana gwe nsirisimanyi sirishuwa naye nga bamulaba mu biro mu ssaala babeera basaba mu empowerment bafiringa president kuddamu ebintu ebimu byetaaga kusoma n'omanya ebintu ebimu byetaaga experience ntono okuva mu bakyalibo abantu abamu bagagadde nga tebaguddeko obuzibu why they read balaba basoma balaba embeera ebeerawo ne basoma like you understand cause omuntu okungamba nti mugagga ate nga yafa tekikola makulu oba like okyasobola okusoma embeera and you succeed without going into something bayita omusajja omugezigezi ekimubeezaawo ng'alina amagezi kubeera nti alaba n'atagwa mu buzibu obwo like alaba n'applyinga it's that simple ebintu byaffe munange obeera abakojja ne senga nze munange siinaamu ate sinze muntu akola ennyo lisaati naye nti kati entendeka erina okubanga eri real onfuna nti kyekyo temunjogezaako bigambo tunyumyamu saa mukole tugezigezi bannange saagala muntemeko bigambo mumanyi am the president of nga bwe nabagamba okay kiki sijja kwongera kaako bakamanya abantu abo okay kati tuveeyo gye tubadde bannange ebintu byaffe atukyalina Artin producer owa extra nations level tuli wano ku studio bane newunyiza zibyo my studio ebereji ne muno mukizimbe mwendi muka esi mwendi ne studio zesimanyi mu mwendu nezo nanga ziri ku extra nation kitegeeza nga bwatugambe kitegeeza wakadonkamu baso okuteka mu studio endala oba hip hop baso okuteka mu studio mogwa then gwe baso okuteka mu studio na mogwa so teweralikira nti omusajja akola bwati gwe buli omunga bwoyagala jangu omutuukirire agenda kuba akuyambira ddala kuba nange bene ngenda kutandika okujja bantu mmwe ngenda kuyimba okay njagala otubulireko about extra nations. Extra Nation is a company ebaddewo ndowooza kati emyaka 2 in existence twatandika immediately ndowooza nali naakava kujja life nno omwaka emyaka njerabira like waliwo events nyingi ezaaliwo awo so watandikira eri sijje natandikira naye we nava okujja wa ati ninga producer yawe nava okujja to this place ne tukitandikawo n'emikwano gyange gyenzikiririzaamu nesobola okisettinga paka kati ndowooza tukodde projects ezisinga obungi ezitufudde abantu abasajja ab'amaanyi kali kuva dde era naye era kali kyekyo sikyo okay naye tunabalira kumalirayo yakuba mugambe obudde tebunatuusa nkyakola kitegedde tubadde tukyeyongerayo wali nga extra nations njagala otumenyeremeremu omenyemenyere muntu
nti explanations bwe tukola kino na kino. Explanation tukola ebintu wano wammanga tulina abawandiisi b'ennyimba tulina abawandiisi mu buli kika abawandiisi b'ennyimba okay eza buli kika tulina abaproducer aba buli kika tusukkamu ku omu okay tukola videography okay and cinematography oba nfuna esaawa ndowooza mu bbanga eritali ddala tujja kuba tulangirira one of our first projects ezigenda ofuluma saagala nnyo zoogerako kuba kinyuma nnyo abantu nobapresentingira ddala nobagamba nti tugenda kuba oba nfuna nezensanze lwakuba kale sirina lugambo nze sijja kubyogera naye nga nyina zensanze wano bannange kati nze era tujja fuluma omanyi tubeereyo omanyi waliwo okuba ng'omuntu omumanyi naye kati nga abantu b'olimu tebamukolaki kati bagamba bannaye abaani oyo kati muli njabeera nga ngamba yoyo Artin nze oluyimba ze naluwulira dda naye sijja kubyogera kale ngamba nabagamba naye tebantegeera nti oluyimba lujja bannange. So mainly this is a production house bw'oba omanyi kigambo kye bayita production house eba ediringira mainly in production like it's a media production house like so kitegeeza nti tulina mu sector ya promotion tulina mu sector ya anything concerning like production oba nfuna Artin waliwo omuntu ng'alina ebirooto ng'ayagala kubeera producer ayagala kubeera muwandiisi kyonna abantu abo mubayingiza abantu abo tubayingiza era ndooza kyekisinza tuteesaawo ojja kulaba nga tulina studio esukka mu emu okay tulina space ogera gye tulina olw'ensonga twetegekera ekiseera ekyo ekyokumentaringa tetugenda somesa naye tusuubira okutandika omentaringa abantu mu kintu kino kye tuli mu kukola like very soon okay tulina tuli mu kuyambako naye ndooza tusuubira okifuula more professional and more welcoming. Kati nyokeza okugaba ku location oba namba y'essimu etuukirwako in case omuntu ng'abaagadde. Namba y'essimu 07588279447. Not 75 8 8 27 9 Oluganda si lwangu. Nero mvuzeewo speed Artin. Otuvuzeewo speed. Si zero not. Mukagudde. Not 75 8 8 27 9 Lwaze bingeri gye mbyatula gwe gy'obyatula. Obola okwanze ndi Muganda kati ate gwe musoko oyinza okuba seera so si gwe bamusoko abaawano. Dabayo ate ekyenjawulo era gwe era olwannyo n'omuntu ntandika nedda linda kutovuga speed olaba kati lwomanyi toyagala njogere mbadde ngenda kwogera gw'oli musoke omulala musoke bano abalongooseemu bano ab'emukono jasi nze ndiwe wala ndiwe Sembabule kati si byangu so Oluganda tulina engeri gye tulugatta. Mpuliranga neegwanyiza okufunayo omumbejja baŋŋamba nti bw'ofuna omumbejja okeera ku makya nga masaŋŋanzirawo bamuyita batya mase naye te Sembabule si bambejja teri mubejja ate oba tuba Baganda nno nnyo baki ekyatuuka Sembabule naye era kale tewali kale kyonna kyekiri tukyali ku explanation level. Okay njagala waliwo akantu akalala awo just omuntu ng'ayagala okwerinaanya Martin Musoke. Martin Musoke wanjawulo ku Artin producer. Abantu batera okwagala okwawula ebintu ebyo naye nsaagala nnyo ebintu byabbawula ebintu bya comedy. Your character stays your character. I mean kituufu mulimu olumu olina character gy'oyambala but it's my character. Kuba wandyeka nze singa nina byennyo olw'okuba omulimu wandyeka nze singa nina enviiri olw'okuba omulimu wandyeka nze singa but I leave me ne ku mulimu nkola nyambala ebintu byennyini bye nandyambadde you understand sisiba nviiri olw'okuba mulimu si you know my character is just that bwebeera nga yakabi bwebeera nga si nnungi still good oba nfuna so personally seyabula nnyo na mulimu gwange kuba
bwe mbanga nyirira gwe guntadde kunyirira sikyo essaazi zino twogera kuba gwe guntadde muki wekanga n'omuntu yenna gwoyinza okwogera naye aba ayinza okuwa respect oba bakengejja akulabamu lwaki lwa mulimu tosobola kyejjako. So kale Martin Musoke Artin producer kambigatte kyonna kyekiri yonna y'omu just munkube nga munkube okuba nkikulu ndi muganda munkube mu maaso yes mutugambeko katono oyo musajja mukakamu musajja muyombi musajja anyiga mangu musajja buuzo badde bakambuza nko batera kabuza kubanoonya naye kale engeri gyokyali singo omwana kati abaana kuba kati bojo wasa bakyali bato bakyakula buzi kati ayagala okukula ng'amanyi omusajja era bajja kunoonya nze magala enamba z'essimu ngenda banjirina kino personally I live with ekibeerawo okay siina kunyiga bwe mba siina kunyiga bwe mba nina okunyiga. It's that simple. Automatically if I slap you mba nkukubya oluyi buli omu akimanyi singa omuntu asikuba munno oluyi biba biruma okay kitegeeza bwonkuba oli of course oba onkoze si bulungi nyinza okuba swalwana kuba tetwetaaga lwana mulembe mwe tuli of course oba onkoze ki si bulungi. So personally nze ngenda n'embeera yenze oyo kuba siba kulimbamu ngenda kugamba nti yenze ono olumu nange nze okukaseetegeera gwe tekikubangako ate onovayo olina nze kukono munange tonsala mu maaso kyekyo kyenkugamba waliwo olunaku lw'ozuuka nga nawe tobitegeera nga naye baleero kiki kati ne wavayo eri agamba gwe nkutegeera nakutegeera n'omusekerera kuba personally nawe olumu ozuuka nga teweetegeera kati oli avaayo tyanagamba nti akutegeera. So it's hard to read people. I feel like olina kukola birungi cause byatuteeza mu nsi okukola tuliwo lwa bulungi bwa nsi kukola birungi. It is that simple. So Artin ayagala ebiwooma tulina nsonga lwaki omuwa ebikaawa kyekyo mwana oba nkinnyonnyodde sokako jja Musoke Martin baddange gatugenda kusiibula atumaliriza Artin ekyo ensi yonna ekitegedde oli singo oba tukyogere oba tukyogereko nzikiriza tukyogereko ekiriwa tetugenda okwogerako ng'osoose kusmiling noddanze bwe ntyo tukyogereko Artin wali agadde mukazi atya nandyagadde omukazi atya nandyagadde omukazi asobola either okukyuka oba okunkyusa kituwe aye nandyagadde omukazi nga wabbeeyi nkiddemu kuba omukazi ow'ebbeeyi emmotoka gye nasooka okugula si okugula okufuna mbulamu okay okufuna mukazi omuwala gwe nali nina she wanted that kind of class ngaye tasobola kudeetinga ki sijja kugamba nti twali tubaddeko ffenna but nagifuna olw'ensonga si in fact mukazi abantu be nalingamu nga kwiti bakuwa respect ng'ogirinamuko oba nfuna. So they pushed me kirooto byakyuka than ogamba nti kankole kino kyenasooka okukola kuvuga mmotoka oba nfuna nga busaako gye ndimu ey'abantu but with it you can talk oba nfuna saako eyo bwekanga nga toyinza okuba tokyagirimu naye baba bakulekera endowooza enjawulo olumu weetaaga omuntu asobola okupushinga. However the more you go for less the lesser you be. So personally I need someone who can push me. It's that simple. Teba amatake yagamba na I need the Range Rover mpaka lwe yagifuna kubanga kyali yeetaaga twatuddayo mu ntandikwa Katonda ayanukula saala zo. It's that simple. Saala yo ntono akuwa kitono nene kati nze rajja sinta ngenda muteekako mu saala kale era tulabe okunda bisakanzi kale kambi interview katugikomyawo tugikomyawo okay mukwano tubadde ne Artin producer Mr. Musoke Martin omukazi omusiraamu yo mukkiriza kozi wagambye osobola okukyusa omwana wange ndowooza njagala asomeremu omwana wange ndowooza ebintu mutwalo omwana wange Peace Primary 7 yo naye najjusomera mu ssomero lya siraamu lyonna sigize omusiraamu omukkiriza secondary agende mu ly'abakatoliki You're confusing ebintu. No, like yeah, and ekyennaku
ekyen cultures ezenjawulo and omuntu akuze nga abaddeko mu culture zonna oyinza obutamwenganga kuba bamanyi ensonda z'obulamu ezenjawulo you understand zengamba singa bwe bankola bwe mbatyo oba nfuna singa nasomerako eri like omuntu agenda otuuka nga akuze nga tasobola kukola nsobi za kisiru ng'abamu ku ffe bwe tukola olw'okuba you've known togenzeeyo ko tomanyi okitegeera kyangu okuvuga speed oba nfuna so ne kaabe hajjati kaabe fire kojja omanyi nze nali kuwadde okusinza ku bigambo byo era nga tumalirizawo wennyini omanyi buno obugambo tebulekeka olowooza lwaki bagamba kugamba kukansembere zikizibwa okukwatako wano olowooza lwaki bagamba basereebu kuba neewinza naawe okusanga omusajja ow'amaanyi nga tolina muntu nga toli mufumbo lwaki temwagala kubeera n'abaana b'abantu lwaki temwagala kubawasa lwaki temwagala kuwasa lwaki temwagala kufumbirwa nsaba okwogerera abalala naye tewampanga bwa chairman mba nkoze ensobi kaneeyogerere lwaki njagala kaneeyogerere kati nedda kati ogenda kunsala ensawo kanveeyo lwaki relationship teziwangaala by the way bambi ndowooza nkizaayo wali ensobi gy'ogenda okukola esooka bw'oba ogenda kwagala omuntu ali mu limelight kumwawula nti nze saagala gwe gundi njagala that is stupid like he's a whole package of that like omulimu gwakola esaawa zino ffenna tukimanyi influencinga every decision of his you understand ne waba ali mu kulowooleza family agamba family yange ensi naagiraba etya cause that's the job gyakola you understand bw'obeera nga you like oli president oba first lady oba ani waliwo ebintu nga tosobola bijjako oba nfuna first family efuna security detail yanjawulo tosobola kyawula oba nfuna bawo bw'abanga avuga trailer waliwo obulamu nga tosobola bweteekamu like tojja mulaba buli kanaku ng'omulenzi agenda mu kikuubo ng'alinayo mulimu gwe nanyuka buli lwaggulu you understand personally olina okwata kinga tekiri ku celebrity yenna yokka olina okwata kinga omulimu gwa bbaawe olina okwata kinga omulimu gwa mukazi wo ku bulamu bwe tukola ensobi mu nze saagala Artin njagala that is stupid bro bano abantu batambula bonna everyday oba nfuna so kasita okimanya kitegeeza ogenda ku accepting ebintu ebimu ebirala obiyige like you're going to learn some things kirizagana if you want this to work out it's that simple celebu waliwo engeri gyolina omuhandolinga okay cause amazima gali nti omuntu ayimirira mu maaso g'ekisaawe kiramba ensi yonna neekaaba bw'aba atuusewo gwe togenda kaaba kwati gwe oyagala omufukamize oba nfuna like kati abeera n'options nnyingi omuntu bw'ati obirina engeri gy'omulimbalimba n'okakasa nti you survive with them oba nfuna nti abamu ku ffe bambi kitulema okuzannya ng'ogamba sha gwe n'okola empaka naye ogenda okwekanga gwawasa abeera alina character ey'okuba nti yamusoma muki mu ntandikwa kubeera bamala ne bawasa si kyo bamala ne bakkakkana okay kitegeeza osobola okubeera oyo yeekalakaasa oba oyo omuntu akakkana n'asobola okufuga alright Artin ngenda kumaliriza wano nga nsiibula abantu ndowooza akayimba ke tugenda okuyimba nga tusiibula abantu okay tubadde ne Artin producer wano ku explanations level okay era tubadde mu studio namagambye ngenda kuyimba saagala muntu wankyankalanya saagala mpayiriza saagala kunkaka bigambo esimu zo muzikube naye nga mumanyi musabe namba y'omukulu ate ng'olinamu akasente omukulu abagambye mwena musitegedde abanange njawo bebaza okuva gye twatandikidde mpaka eno gye tukomye nzajja senta lavi omuntu wa bulijjo Record TV Monday to Friday sawa mukaaga mpaka sawa musanvu business insight twogera ku business olina business leka tugyogereko leka omuntu ali eyo amanyi otandika otya business wagijjawa era biki bisomoozebwa biki ebiri mu business era omuntu ayinza kuvuunuka atya ebyo ebizibu byasanze mu business oyinza kutandika n'akasente katya njagala owo omuntu ekyokulabirako omugambe nti kano oba kano oba kano so mukwano bwetwe tubeera nga tukola Monday to Friday president of single ladies ekyo sikimenyawo abakyala ekyo nakyewa saagala mumpakanye ati ni osekaki obwedda okay osekaki no ffe twasalawo okubanga tutabuza emirimu gino ogenda mu maaso kale tugenda kuba tusiibula n'abasiibudde dda naye ekyo manyi mukyayagala okusigala nga mundaba ate mukyalina okundaba ku mpaka Artin yani yankubira omanja
ogenda tugayimba yakayimba nga tumaliriza naye nze wankubakinge ng'oyimba backinga eh timbe akayimba kani ka radio. I like singing. I think it's a fun thing to do. no by the way ndowooza mukazi wange nyamuyimbiranga buli kaseera. Whatever bitukane bigwayo. Bitukane bigwayo. Ebiki? Ebyokuyimba. Anti obuzibu nga kikutamye. Anti obuzibu obuliwo ebintu bino mutandika muli bato. Abaana abo batandika ebintu nga bato. Kati ne batuukanga ebibawana bannabe byaggwayo. Naye ati nikyanga twetaaga tufune interview ya lunaku lulamba tunyumye bunyumya la hodirwa kwa toyina bulizi ekibi. Tumusanze ali bizi atumbayirabe bambi tuyingidde mu budde bwe njagala tukuviire munango. Sobola kubanga okwasaganya emirimu. Ndaba abayimbi bonna basimbye line. Bana ndabi nsanze abayimbi wa. Nesa akola lugambo. Tokikola. Ati nituyimbe akayimba. Nina obuyimba bwa radio mami rest in peace but nina obuyimba bwe mpuliranga nange bwali bunkole. Musajja yali ayimba omukwano lwakuba abantu abamu twasalawo. There is that song. Banango nina mtuyimba. Lwaki oyagala ako? Okay. Erinnya lyange olisiize enfufu. Ogambye abantu ebyennyanja byange. Kati olisiize enfufu. Ogambye abantu ebyennyanja byange byentunda bibundu. Amagoba gange gakusaasa ensaalwa. So nga amaanyi gange lwaki oyagala okufuna amangu? Oyagala binneme.